الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم abebitibwa zakatul fitriyeno omuddu bwaba alina obusobozi ku mmere ennungi emmere eyawaggulu abantu bonna basanyusa n'omugi yali yagadde okubeera nti alyako yagadde okuba nti afuna ku muceere yali yagadde kufuna ku ngano yali yagadde kufuna ku ttooke yali yagadde kufuna ku monde obuzungu yennungi okubeera nti owaayo biidhinihi tabaraka wa taala naye abatagirina ng'obusobozi kubanga abantu bangi tebawaayo zakeni naye ng'osanga alina yasimba ebitooke biwerako kuva kuno ne kuli lumonde alina okuva kuno ne kuli muwogo kuva kuno ne kuli n'embeera ezifaanako bwetyo naye aganaga nti era abantu osanga boogera namuleke nammwe ani gwogenda okuliisa abantu omuleetere mb'omuwa zaka ng'ogenda muwa lumonde ogenda kumuwa muwogo kati abantu ne babanga bangi osanga nga alina okuwaayo zaka mukakatako ninagano giwaayo olwekyo era kino bakyogera bavumirira ekyemmere mugamu kuwaayo mmere ki muti bamuleetera akawunga ku lunaku luno olwa Eid gwe akawunga okalya namugwayinza okuba tokalya naye eriyo akalya kati bannange eriyo abantu nga zakene bakakatako ng'alina emmere agirina egenda okumuyisa mu lunaku luno bulungi naye n'agaana giwaayo olw'embeera eyo kyo si kituufu bw'obanga olina emmere eno beera nti owaayo zaka eno gitwalire gwennyini gw'omanyi omwetaavu omutuufu bw'onaamuwa akawunga agenda kuba musanyufu gwe k'olina bwe busobozi bwo tolina muceere bwe busobozi bwo bw'olina gwo oba olina ky'osobodde okukwata eba n'omwono 10 n'agula ennyaanya n'asotta n'aliirako ng'atajja kuba musanyufu nnyo kirungi mujja kukwata muwogo muteeke mu kibbo bulungi omutwalire afune essanyu bannange twawukana embeera tovumirira mbeera luga nti ati wakiboogera bwe batyo gwe bwe bagwa muwogo gwenga gwe tosanyuka kubanga olina naye eri alina embeera nsukira omuddu sirami era agenda kuyiwa emmere katogo ka muwogo n'okugaganga kagaze hale ne bamuyita bami musajja mukulu najja n'atuula bulungi namutera ku suwaali nejjula n'alyanga musanyufu kano ke baagala okuyiwa akatogo n'okugaga kagaze n'alyanga musanyufu nabuza mukama wange kaweddeyo wali mukyasigaddemuko ne bamwongera neyeyongera suwaali nene bulungi neyeyongera nga musanyufu adasanyuka neyeebasa ne bamuwa n'amazzi nga ganywerako musanyufu nnyo mukama wange embeera eno bwe baweeri nze weeri sina buzi nga musanyufu nnyo katogo ago akagazi kati omuntu oyo gw'osuubira bw'onaamuwa muwogo ono omulungi bw'oba osobodde nga ggwe ng'oyagadde omaze otuukiza ekyeteeka luga kankwata 10 nawo ndumuwe agule ennyaanya asotteremu kati ne bw'obanga olina balugu eriyo oli nga bw'amufuna kyakulebwa ki asanyuka alhamdu neyeebaza gwe ssanyu lyo ng'oli ku basimati yeddaala n'eryo libambi nga ajja ssanyuka nawe kanaaba kakupa n'akakwata ajja ssanyuka kati bw'obanga oli yeyo naye lefu byalina kyalina funa obukupa obulungi buteeke mu kabbo kuweereze gw'omanyi nti mu butuufu talina ali mu mbeera era ajja ssanyuka ku mbeera eno gw'olabye ono akwata akatogo akagaze n'akalyanga musanyufu mwebali kati abantu bafaanana kwetaba ebitiibwa kati bino ga nti baimaamu ne beeteeka mutulina kubibaleetera oleeta otya akakupaawe wa imaamu ki baimaamu ogwo si mulimu gwabwe gubakakatako bw'obanga gw'omanyi ng'oli mu mbeera eno nawe Allah tiyakuggulirawo ni mu mbeera eno bino by'olina gikwate bulungi kyoba otwala eri omunaku biidhini tabaraka wa taala naye ajja afuna essanyu ku mbeera eyo gwe gy'olaba efaana bwetyo etuukiriza ibaada yo ku mbeera emmere eyo kyoba omuwadde وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا